Nengenda nenkola IVF yasembayo 2019. Debanzija process kuba amajiga ali 35. Oyita mu bulumi bungi nnyo ozalamu abaana 10 omulundi gumu n'otta. Namugera ku last nangamba Gloria sigenda kuwa maji. Sigenda kuwa nkwaso. Bindemi ebyokuzaalamu. Process eje bakola. Goina gyosoko yita mugwe ng'omukyala. Oliye nkwaso zazireta luvanyuma. Azireta luvanyuma. Bakube empiso ku lubuto mpiso nga 7. Ezikuza amajago. Jukira okuzaga amaja 35 tosobola na kuyimirira wadde. Ne bakutwala mu theater ne bagajjamu. Naye ovayo tosobola kati February. Gakulira banga ki? Mwezi mulamba. Omukulu nakuba akalango. Nangamba nze sigenda kuwa nkwaso. Nemugamba namugera lwaki. Nangamba omanyi Gloria kya. Okimanya ebyokuzala bye biri mu maama wo. Nze mama angatya. Naye nga ye bwawulira nga kimulumiriza. Gajjabanga kulepinga obulepinzi. Wangi. Ate kyukira omukyalo okubeera obulungi okunyumirwa omukwano. Oyina omuteekamu mu mudu nakitegeera naye kakati mumaze okuyomba dakiika 3 ate omuntu ajja nawe oboera owulira obusungu muli mu mutima gwo ng'owulira obusungu nga ye love ye kyokka nga mu bantu ayagala pretending nti mwagalana nnyo. Ate abakyala bonna bwe muba mukolanga ebintu byammwe bikolenga ku lulunga gwe togatta maali na musajja kuba abasajja si bange n'abantu bennyini bana abakozi nze kubanga asinga teyali Katonda wange abakozi bali bagenda kunzita kuba abasajja bazibu nnyo. Ate omusajja buli woolabanga atandise omutegedde nti ayenda ku muntu gw'omanyi mwesonyiwe. Omusajja mute tabaamu future. Kuba ogenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo. Ate twandigambye nti olina okubeera n'omuntu eyesiga Katonda. Naye abantu olaba bino bye bambala sapuli bapretendinga. Tebali kyebali. Namugera tewali amusooka mu church ku Sunday. Sapuli ye tagijjaamu. Ati namugera mbeera mu kigo baolusa zendi mu kigo. Ngakulumba ne mu kigo. Akubye ngombe nga nze mugulira buli nnaku nga ayagala nze mba mugulira. Tayagala mukozi najja nansika mu kigo. Nga ndi bwerere nankubira mu bakozi. Kyampisa bubi nnyo obulamu bwange nnyo era namugera kolomira olw'ekintu ekyo obulamu bwange. Kyampisa bubi nnyo. Jukira nga wakayi n'abakozi bayagala. Bano bwali okozesa? Nalina omukozi gwe nkozesa ku dduuka ng'amwagala nze nga simanyi era bamuyita Kathy Nagawa. Kyokka nga amwagala ate gwe omusasula n'omusasula? Ate nze musasula. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6. Wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi. Futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinziira wawo oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo, futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so
mutweyune tubeere nga tubatuusaako ebyakabi. Ffe Bamatugga Estates Properties. Lubalusewa TV, mazima ku mazima. Abantu abayinza okwebuuza emboozi eno evaawa. Tusinziira ku kooti okuba nti yabaawudde omwami we naye olw'obutakkaanya obubadde bubeerawo. So y'emboozi gye twagala okuba nga tugiraba wano ku Lubalusewa TV. Era abali ku Facebook emboozi eno twagibateerayo okwo ne mugiraba kooti abaagalana be yayawula olw'embeera eziteebereka. Tuli mu kulaba mu situation mu kusomoozebwa mukyala Gloria gwe yayitamu. Okay, tukwebaza gwe wenna atukuumiddeyo ku Lubalusewa TV. Tukwebaza mwaka ensi yonna gy'osinziira n'osobola okuba nga otugoberera. Agisa mu gemanya program Nsonga ku Nsonga tuba tuggusa ate tusobole okuba ate nga tutegeera biki ebitambudde mu ggwanga. Tuli ku mikutu migattabantu YouTube, TikTok saako ne Facebook. Nate olunaku olwaleero nina omukyala gwendi naye agenda kuba abeeyanjulira ate tusobole okuba nga ate tweyongera mu maaso. Producer badde nsaba omumpe tusobole okuba nga yeeyanjulira abatulaba ate tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Tusanyusa okulaba Natima. Kale ssebo nange nsanyusa okulaba. Amannya gange nze Nabukeera Gloria Namaganda. Ndi mutuuze wano Matugga lwa Ddabi. Ndi mukyala musuubuzi kolera Wandegeya. Okay. Ntunda bizigo na buviiri. Okay. Kati ensonga zange oba ekizibu kyange nafumbirwako omwami ne tumala ne twawukana. Amannya ge bamuyita Namugera John. Okay. Twamala naye mbufumbo emyaka 18. Obufumbo obwo tebwambeerera bwangu. Emyaka 18. Emyaka 18. Nayita mu kusomoozebwa kungi nnyo. Mu kusomoozebwa okwo kwalimu obutalabirirwa ate nga nkola nnyo. Abatula abandiyagadde okutegeera okusomoozebwa okwo obutalabirirwa kyekiriwa nga tebakuwa ssente z'awaka, tebakuwa zino za mbeera okubeerawo nga omuntu obeera ne ssente za ngoye. Kwegamba ebintu bingi naddala nze nali simanyi nti n'omukyala bamugulira ku lugoye. Nze nga simanyi nti omukyala babeeraawo ne bamuteeraawo nti genda ku shopping oba ne bamuteeraawo nti ezo ssente z'akameeza. Nze kuba sibangako olunaku olwo nti mpumuddeko okuleka Christmas n'ennaku enkulu endala nga ezo Easter. Naye nga nkola okuva nga nzuukuka ssaawa 10:30 nga neebaka ssaawa 6. Ng'okola ki? Nga nkola emirimu gyange gye nali nga nkola. Kubanga n'omwami nga taŋŋambako nti oba relaxingako oba tutambuleko wano oba tubeereko mu masanyu ng'ago. Naye nga nze manyi nti omukyala nga takutwalako wadde outing. Nga tabintwalako ebyo bya outing. Olwo mwali mubeera? Kubeera Kanyanya awo nga ku Green we yansanga nga mpangisa najja nanneegattako ne tubeera naye. Yakusanga mu nnyumba yo gy'opangisa? Yansanga mu nnyumba yange gye n'akuwasiza omwo? N'abasiza omwo oba ne muwasiza omwo. Ego amuwasa? Nze namuwasa kuba yaŋŋamba nti kale eri ewange ninayo akayumba ke nazimba naye ate omuzigo gwo mulungi gusinga n'amaka gange. Naŋŋamba naye Gloria tukole ki tubeere wano fembi. Because it's okay. Tubeerewo tutambuze obulamu. Nga ndaba musajja mukozi nnyo. Ate nange ndi mukozi nnyo nga ndaba gye tulaga ndabayo. Awo gwe yakusangira wali toyinayo muntu yenna? Nze nali sirina mwami. Nga yafuna omukisa? Nze nali sirina mwami ebiseera ebyo. Kati ne tukola. Bambi twakola twali bakozi. Nga mukola mirimu ki? Nga ye namusanga atema speya. Ewa brother waawo kubbiri nga waakolera. Nga nze era nina edduuka lyange ery'ebizigo n'obuviiri. Era nga abantu batwegombesa nnyo. Naye obulamu bwange nali njagala nnyo emmotoka. Ate namusanga ayinawo emmotoka. Ka10 kali ku UAD. Myaka ki egyo? Omwaka gwali 2.5. Yali 2.5.
ne tubeeraawo ne tukola nga sente muziraba zijja nga sente tuziraba zijja kati nze yansanga ngenda ntandiseewo ne restaurant ku Saapolaawo nga mulimu sister wange kati awaka yansanga ninawo sister wange omuto ng'asomerawo Kanyanya CU ali mu primary kati ngaza oluusi nkeera ku makya nengenda ne shopping ebintu kaleere ne mbitwali aba restaurant then we mala nenzija ku dduuka ewandigiya kati omwami oyo nagenda okulaba embeerazi gabeera akambuwala nnyo kuba lumu yaŋŋambako muwe ssente naŋŋamba nfune $50 nemugana naye nga sirina ssente nakambuwala nnyo nanyiga n'avaako waya nagamba n'emmotoka yange njagala gigula kati yebulako ssente nemugamba naye nga sirinawo ssente naŋŋamba afuna ssente nemugamba okay kandaba olwaleero bannaafuna ssente nenkwata ssente nenzimuwa $5 kazi gati basangika nagenda nakola ki nagula ki yali ebyo ebiseera $5 nzo oyo omwami yansanga ne ssente nalina ssente kuba nalinayo ku akaunti yange kuba nali planning agula ttaka nga banfunidde awo wanetula awo ngewa kabalagala awo kalawundi about waliwo 5 ku 10 kalina kasaawe kali 5 ku 10 ana sente zange nga nsirise kati nemugamba naye nze emisigo nga nagikoowa mpulira njagala gula ki njagala gula ttaka kale nangamba kati gwe omwana omuto ogula ettaka kwejja emyaka olyagaza kyo oyagala kuyita nakyeyombekedde nantiisatiisaamu awo nemugamba akaleka kyokka nga naye mwe yakusanga ate kyokka nga naye mwe yansanga kati naŋŋamba naye bino ebyokubeera nga bankozesa sibitegera nemugamba kituufu omuntu yenna okugaggawala tebalina mukozesa olina okufuna omulimu nga ki nga gugwo omuntu yenna okugaggawala tebalina kubanga bamukozesa ebiseera ebisinga olina okubeera nga olina omulimu ogugwo nemugamba olina okukola bizinesi yo nga yo nga ggwe naŋŋamba brother wange eno twafunyemu obutategeeragana bulungi kozi oba mwafunye obutategeeragana lwaki gwe tosobola tokola ebibyo n'ofuna ekifo kyo n'otandika tolinawo bakasitoma olwo muli mu myaka emeka olwoze nali mu myaka 20 namba gye mwakatambula naye gye twakatambula nga tugenda nga mu mwaka gumu kitundu awo tonafuna wadde olubuto nga sifuna nga sinnaba kufuna lubuto mukulu nga yali alwawo ebyokukola oba byali bingi oba biki kubanga nze nga sigamba naye funa omulimu naŋŋamba kanoonye ekifo nanoonya ekifo gayaza loodi awo waliwo ttoto awakatambulako banga futi ziringa 10 awo nga wakakulosinga ekkubo nafuna container yafuna container naŋŋamba nfunye ekifo konze ekifo bakipangisa sente meka naŋŋamba bakipangisa $7 ne baagala emyezi 3 7 nemugamba naye nze kyengenda okukolera ennyo ndakusasulira kifo naŋŋamba neyanza kati ngenda kutoba na container konze okuketuba nayo olwawo wonna kiri kyewaŋŋambyeko nti gwe wamwewasiza kitambula nga ffe tugenda maaso ngebyo tebitukwatako nze kubanga yansanga olwedde emmere njigula waka buli kimu nga akasente weekali ffe nga twekozesa pozi kati awo nenkola ki nenkwata sente nenzimuwa nemuwa $21 n'agenda nanoonya container ye n'agituuzaawo kati okuzzaako emabega okulaba omwami oyo nti ali serious alabika njagala bayina gurupu yaabwe awo nga bakola magaraji awo nga bayina mukwano gwabwe yali yafiirwa kitaabwe nga eyo mu kimwanyi ewaffe gye batuzaala eruweero omwami oyo nga bayinayo olumbe kati ate mu kubeera n'olumbe nze we nali nakajje Kampala neegomba nnyo okubeera obulungi neŋŋamba nze nina okukyusa embeera yawaka ewaffe kuba twalinawo kitaffe yali yafa mu lutalo n'abawo brother waffe nga twali tugatta taata naye n'atuyisa bulungi n'atulabirira kati nga yalabirira ate nga yalabirira waka nga yatukuzizza kati bambi n'atufaako bwe yatufaako mu 99 netulaba nga obulamu bugaanye kati awo natandika okukola neŋŋamba ewaffe kitange baŋŋamba yali musajja mugagga nnyo ewaffe ekyalo bakiyita Kacwampa Luweero district kati kamu Gombolola kati kitaffe oyo bwe yafa oyo brother affe n'atuyisa bulungi kati edda abasajja abagagga abeeyo
balingana ennyumba ez'ettaka eza mwamba. Ngamba naye mulembe gwa block. Nze nyinyi kyuse ewaka ewaffe, kyuse n'embeera ya mama wange. Kati omwami oyo yansanga mmaze okuzimbira mama wange amaka. Agamaka we nagazimba, kati nali ngenze tuyingire ennyumba tukole pati. Nga nabo balina omukolo gw'olumbe mu kyalo. Kati nali ndi awo ng'abeera ankubira essimu ekiro ebiseera ebyo. Ngamba oli ludda wakoze ngenzeeko waffe tulinayo omukolo tugenda yingira nnyumba nazimbayo ennyumba ya mama. Ennyumba eno gizimba myaka emeka egyo giwalina? Ennyumba eyo nagizimba nalina emyaka 25 awo nga yakanfuna wali eri emabega madde sikikonyeeko. N'ozimbira mama? Nezimbira mama wange awo 26. Kati najja kati ekyasinga ennyo okunsikiriza nti omusajja nalaka ali serious kuntuukako waka ssaawa 7 ez'ekiro. Nenga nno omusajja aleka ajja kubaamu omulamu. Olaba jjani ekyo kibakolera? Olaba anoonya eno yonna mu biseguusi mu bisenyi byonna ebyeno n'ayitawo ate ebiseera ebyo amakuba tebannagakola. Engamba omusajja ono ayinza okubeeramu omusajja wa buvunaanyizibwa. Ajja ewaffe ne mbaga bannaye nfunye omugenyi mukwano ga yadde alina okujja nga obudde bukyaliko naye afunyeemu obuzibu mu ntambula bimutawanyizaamu okuntuukako zino essaawa. Ne tukola ki? Kati nayingira mu nnyumba oba amuteeka wali mu kifugi? Teyayingira. Naye nali ngamba abazadde nti banaye mu nsonyiwe ngenze kubuuzaako ku ki? Ku mukwano gwange omugenyi wange azze. Ne tukola ki? Tugenda nangamba za makubo gendo sigamanyi ngenda kubula jango nyambo omperekere. Kati olwagira ne bagamba basenga bange bannaye mu nsonyi wona ina jalaga tamanyiyo atenze ntegeerayo kamwerekere. Kakananga nange tantutte mulumbe nga ngenze mu bombe. Kati nga ali siri ku program amanya abantu be Kampala ebiseera ebisinga bakubeera mulumbe ku makya ku maliri nga bakola ki? Bagenda. Kati nga nange nkoma wawaka. Omutima gwange ne gukkiriza nti oyo mwami alayika ajja kubaamu ki? Omulamwa. Tutambuza obulamu ne tugenda mu maaso n'obulamu. Kati n'atandika okukola yali akakola emyezi nga 6. Wali mu container? Wali mu container nanga Glory ebintu bitambula. Bitambula nnyo. Nangamba manje tuba tukola konza. Wangamba yagala gula ttaka. Konze. Nangamba nina omwami gwe tuwagatta naye akapoloti gwe nazimba akayumba kange. Naye njagala akayumba ako katunda. Bwe katunda omwami oyo antawanya byo kabijja kubaamu enkayana. Tugabane kwate ssente ezo naawe tuongereze ezo tugule amaka. Agamwe babiri. Olwo omwami wakola mirimu ki mu container? Atema mmotoka. Era ali atema spare? Atema spare. Okay. Koze kale. Kati tutandika ne mugamba tunoonye ekifo. Tunoonya ne mugamba zange weziri 18. Emiliyoni? Miliyoni. Kasente nga wakayina mamikuli? Simanyi. Mukama ye yampa omukisa. Era gwo Mukama asaba ntambulizaawo. Ne bampa n'omwami n'agenda n'anoonya ekifo. Kati n'angamba nfunye ekifo kiteetika estate. Naye wali tugenda kufuna 5 ku 10 naye toyongerako abasinga bonna baaguzeewo. Naye basabye miliyoni 4 mulimu neki n'ennyumba. Nangamba naye oyinza okujja ne tugenda tukola ki? Netulambulako. Tugenda netulambula tumugamba walungi. Namugamba baba mi wabalabye bulungi nti abantu balokole bulungi omwami abadde asabira wakakande kikonzo it's okay. Mwaka ki ogwo? 27. Yali 27. Netugenda nze nengenda ku mulimu. Manyi nga nze saagala kutta kadakika konna nga siri ku mulimu. Oli mukyala mukozi? Mukyala mukozi. Nengenda ku mulimu. Nenkola. Wayitawo olunaku nankubira. Nangamba bankubidde essimu bangambye bakoze ki? Bazze n'omukyala wa wakazi abadde nannyini waka. Koze ne mugamba kati ki ekyetaagisa? Nangamba omanyi ky'oba okola. Genda oggyeyo ssente ezo obeere ng'oli nazo. Koze kale ngenda zijjayo. Naye okuzijjayo omala kumpa muntu nakola ki? Najja. Nangamba gwe genda ozijje nze mwennyini ngenda kujja nzijjeyo. Nengenda. Nesooka nenzijjayo miliyoni zaali 12. Najja nangamba zimpe nzitwale. Bali we batuuka ngenda kukubira essimu girewo. Olwo 12 nga mugenda kusasulako? Nga tugenda kusasulako.
kati ye ne mubuuza yegwe olinawo mmeka kubanga 12 nange 18 gwe nina zibeera kuba twagula miliyoni 4 zibeera mmekaawo yaŋŋamba nze mukashi ninawo 18 ne 12 ziba 3 kati naŋŋamba nze mukashi ninawo miliyoni 2 koze ne mugaze ninawo 18 olwaba wasigalayo mmeka 4 zirala munya oziba mukaaga aziba mukaaga kati ne muwanze 12 ye n'agenda kati n'agenda n'ayongerako ze miliyoni 2 zibeere miliyoni 32 nangamba tugenda kusasula konze kanzije nangaha olozo n'otusanga ate bankopita tebalina budde kati ankopita gwe ngenze naye katukimalirize nankopita ojja kujja ku balance konze kale nze nga mwesiga nze nga simanyi nti eriyo n'ebyekiyayi bino ebitandise nnaku kugambye ejjukire yajja ekyo lwaki tomwesiga nze mwesiga ate nga nakulira awaka nze nga simanyi byakiyayi nti gyebiri ne muleka n'agenda ati we yagenda ne basasulako yaŋŋamba nnolowooza ssente z'amaze konze naye obudde nga bugenzi tujja kimaliriza enkya kati neŋŋenda waliwo omuvuka ali awo era buloka wa mmotoka naŋŋamba ezesigadde safuli muganda oba muganda nze ndaba basajja muwanvu muddugavu naye aloweka musajja muganda omanye abo abasajja b'emmotoka babuloka beetuuma nnyo amannya kati safuli najja safuli ambeera mujulizi wange yansanga na ku Stanbic Bank ebiseera ebyo yansanga ku Stanbic Bank nenkwata miliyoni 4 endala nenkola ki nzimuwa Rolya no ina kasete bisiri kaliwo simoba ne kati wekali kala bikate kali mu byebagala kuntwalako kali mu byebagala kuntwalako safuli akusanze ku Stanbic muwadde sente ne mugamba safuli nzimuwadde nagate wali buzibu safuli nadduka nalinya kaboda nazitwala akati ekyo ekyenyumba ne kiggwa ne mugamba kati ekyapa salaba ku kyapa ne mugamba ekyapa tukikyuse tukize mmanyaga nangamba ekyapa yo kyagaza kyoza birina nnyo amakulu bikikoze nga lwaki tebirina makulu ne mugamba ku ndagano wangamba ogenda kunteka kati kaninde ku kyapa endagano tewateka kuwadde omukono tesaateekako ne we baatuula simanyiiwo naye nga ennyumba yo mwagigendamu twagigendamu oluvannyuma kati lwagira ne tutandikaawo obulamu ennyumba yali tewedde ga sente zakola agamba ngenda kuteekako nga nanga ngamba mpaayo akamu mpaayo 5 tuyingira amaka gaffe bambi n'agakola amakana gaali galabika bulungi kati bwe yali atandika okukola amaka ago buli weekend waliwo abavubuka abazimbanga naye nga buli Sande agamba abazimbi abo tubasalireyo embuzi agenda kaleero zinsanga ngenda ndieno omumanyi nze nakolako catering kati nga waliwo omukyala ndi bamita Harriet omukyala mutiga afumba emmere ennungi nnyo mu muwandegeya nga tugenda eno tuva n'amatooke kaleero tukola shopping biki nga tugenda tufumba mmere tusanga ennyama already eri awo nga tufumba mmere nga tusanyusa abazimbi baffe nga tufumba bulungi nga tulya naye tubanga tulya abeera mu kwekyanga ayombayomba akambuwala nnyo kazi bamukubira amasimu jukira bambi wobeera mwana muto oluusi obaamu nekububanga bw'olimanyi nditegeera omwami omubuuza ate bakubira amasimu ate ani oyo manyi nalina laavu nyingi nnyo muntu oyo yali asoose wange yali asoose nali muwagala nnyo kati ng'ava mu bbanga naye ekyanga bwekyanzi n'ayomba n'ayagala okukubira mu bantu nodduuka n'ovaawo katono nyugulu ogambye wayina laavu ebiseera kati yaggwawo yamenya nnyo omutima kati ndaba birabe kati ndaba birabe laavu nagisa ku mwana wange nagisa ku mwana wange ndaba birabe kati omusajja omwami oyo etubeera nga mukambwe nengamba bannange obeera awo ku makya kati kakozeko emabega obeera awo ku makya nti omutegekedde ku kyokulya abuuka kibuuke n'adduka n'agenda abeera akambuwala nengamba naye ono omusajja ti kati waliwo olwobeera ku Sande akantegekereko omwami wange oliseewo omukozi ku dduuka bufumbye oluwombo biki
bananga abuuka bibuuke akutte ekiviira adduse mmotoka simu evuze cwi gadduka ng'agenda nengamba ndowooza bwati bwe yakola ki bwe yakuzibwa kati olwakyuse si yooli si yooli olw'obukambwe yeraavuye nga bwakulembeza kati ne tubeera ku nnyumba kati olwagira lumu nankuba twali awaka awo nga tetunaba kuyingira nnyumba kumbe ankuba ayagadde sisita wange ze nali simanyi nti yali muto wange ali myaka nga 16 15 awo nga mwana muto ng'akyasoma kuba kyalina mu primary namwagala kati nankuba naŋŋamba lwaki obeera n'abasajja abalala ndaba baŋŋambye ogenda kuzaalira Abibu waliwo omwami yali akola mu MTN kuba nze era awo nali ntundawo airtime omwami oyo yaleeta ssente nnyingi obupapulo oyo scratch service fee nga ne service fee ebiseera ebyo kwali omwami ajja ne ssente nnyingi kati bwe yajjanga ne ssente nnyingi oba miliyoni 10 ebiseera ebyo nga ziba nnyingi miliyoni 2 kajja azibalireyo wansi mu kaduuka kange kati nazikwata naga neŋŋaba naye nze ndaba ssente kati omwami oyo nga mwenyumirizaamu nnyo ng'omwami oyo aba njagala ku dduuka saawa emu oba 12:45 nga ndi awo nga andeetedde airtime mugana yo omwami oli omusajja oli mukozi kati buli wawulira ng'omwana ng'agamba naye Gloria ndowooza olw'okuba amanyi eby'essente ali mu ssente kati omwami oyo ne mbeera nga mwogerako kati nali ndi awo kati nankubira essimu omwami oyo lumu Abibu kubanga era omusajja oyo yankubako ku lwa Abibu oyo bambi kuba yali oyo omwami yali musajja mukulu n'akola embaga n'atuyita neŋŋenda naye kati omwami oyo kino ekiwala kati olwa Abibu nga yeeyongeddeyo kati ampeereza abaana be bansapurayinga kino ekiwala ekimpulira ku ssimu kati Abibu nambuuza Gloria wafunayo bebi nemugamba sinaba kufunayo mwana nemugamba olowooza byangu ng'ebibyo kati gwe ndowooza oli mu babiri naŋŋamba ffe twafunayo dda kati ekyana kino nekimugamba ekigenda nekimugamba baba wange ndowooza nakuzaalira omwana ayagambye agenda kuzaalira Abibu yali asala ebigambo kati namugamba bwata naŋŋamba mpadde ngamba olina abasajja abalala bogenda okuzaalira ki abaana embuuza oba omusajja yabijjeewa oba wa eŋŋamba oba yantulakinze ku ssimu eŋŋaana yaga amagezi agayina nembeerawo nekizumya obuto n'ogamba oba amagezi agayina ndaba nga ebyamasimu tabitegeera nnyo nga ndaba ate Abibu yali ategeera ebyamasimu yategeera bino bya mmotoka zaabwe spare kati omusajja kati koolo we natuuka ewaka nabasangawo bonna ne besisanga kuba yesisanga yali anyukanga saa 12 nga mugagenda ogira otegeka wakati nga tetulina mukozi zengenda kujja nkusaani kati omusajja nakola ki we natuuka naŋŋamba okomyewo nti ye naŋŋamba olina puroguramu ezo nina okukuba nina okulya nina okunaaba yagamba alina puroguramu sa alina okunkuba alina okulya alina okunaaba nambuuza ye mwafumbye ki kozeseba ebintu ebimu badde nze nabyo byewadde oyagala twali tufumbye katoko k'amatooke kati awo waliwo omukyala ng'awomerwa nnyo ekifi ky'enkoko ekyokye awo ewaffe wandegera ku street bagyokyawo bamuyita mukyala Naaki ne mugamba n'enkoko yo ssebo nabadde ngireese naye tetuba tukola sooka onaabe olye bulungi ofune amaanyi agagenda okunkuba nga naye bwotyo bwomugamba nga we muddamu era kye yakola n'anaaba n'alya bulungi n'afuna ku amaanyi n'ankuba bwe yankuba nga weetegese bulungi ne weeyala n'akukuba kibooko saagalamira n'ankuba kati bwe yankuba bw'ati n'ansamba eriiso ne lizimba kati twalina kano akano akasegula galiki kali ku fridge waggulu nenkabuka nenkajjayo nange nenkamukuba wano pa yambuka naga nkojja mugagga nkubye
Mugwa mugaga. Ngapita mugagga wange. Mugagga wange. Gagga yanja sizeriso. Ye nadduka kiwalazima nagende wakojja. Zenange nenziruka kiwalazima. Nengende wa sister we kawempe mbogo. Kati nga ntidde nga siyanko omuntu afuwa musaayi. Kati nenga nakola kine ngenda. Nagenda wa sister we nemwetamu nangamba dayo ngenda mukubira essimu. Namugamba naye tobaako kyokola mukyalo oyo temuddamu kulwana. Mukyalo enkeera n'akeera najja nangamba njogedde ne mwannyoko naye mwanyi nazaleka ssimu wangu alinamu n'akamanyiiro kubanga yatugamba atusange ku site ku nnyumba. Nangamba naye kyetuba tukola tukubirire ennyumba eno ogiyingire. Netwanguya netukolakola olujja mukyala yali wa bimuli nantwala netugula ebimuli mulamu wange netusimba ebimuli byaffe bulungi ennyingira amaka. Olunga ebyokukuba bivuddewo. Ebyokunkuba twesonyiye nga abaagala nawe mulwanamu ne mukiggwa. Temwagendadde ku poliisi? Tetwagenda ku poliisi. N'omu nejjanjaba? N'omu netwejjanjaba netuddawo mulamu bwaffe. Kati olwagira netubeerawo naye kye nalaba mu maka gali. Bwe babanga abasajja we batwe bacunya abakazi namugera yancunya kibi nnyo. Namugera yantulugunya. Kyesaalabira mu maka gali nga sitimanyi. Jjukira olwo neetandika okufumba essente zange miliyoni 18 ennyumba. Nga zinnuma ne ngamba amaka gano ngaddukemu. Nga sigo talinaako wadde omukono. Nga sigalinaako wadde omukono, sigalinaako ki ne ngamba nkoze ntya bannange. Kyokka nga famire ya Namugeri njagala. Bannaye nga balinga abamunkwasa. Kwegamba nabo ndowooza balabanga nga ebisabye byali bibi. Naye nga olamanyi omuntu bw'ofuna omukyala ow'empisa ennungi oba omwami bagamba at least yo yamubumbeko. Tulabe engeri gy'anaatereeramu. Mikwano gya Namugera gyonna nga ginjagala gimpreza bagamba oyo yamusobola. Oyo Gloria yasobola. Gwe omanyi ky'otuddeko. Kati Namugera ebiseera ebyo nga baleeta biiru zizino ez'amasannyalaze. 20,000, 10,000. Yali tannabakojja. Nga 20,015 nga wezijja bweziti ngadduka wawako okumala ennaku 2. Wanji mama. Ate tubeere mu nzikiza pakati. Jjukira mbeera n'abaana b'abantu awaka tosobola kubeera mu maka manene ng'oliwo wekka. Nga tubeera n'abakozi naye ng'omusajja oyo nze nga simanyi nti n'abasajja basasula abakozi. Osasula omukozi wa waka. Igwe. Nga nze musasula. Era tasobola yagamba nti oba eriyo omukozi gwe yali asasudde. Tali nze nga simanyi nti obasajja bakyama ne ku supermarket ne bagula ebintu. Nga gwogula. Nga nze ngula nga nve wandega nga buli kimu nkimaliriza. Naye nga kyakola ekinene nnyo era kyo kye simuvumirira. Nga mpe emmotoka n'envuga ezo ze tutunda. Jukira wali ojagala. Nali njagala nnyo emmotoka. Batubeera awo nga mpe mu mmotoka kati. Mu byonna Glory. Kyomutenderezaamu byakolera byonna kuwa mmotoka. Kuvuganga mu mmotoka ze. Si kugikuwabula kuvuganga. Kuvugangamu mu mmotoka ze. First of all, number 1. Nali omusomesa yanjigiriza emmotoka. Nali muyizi mulungi nnyo okuvuga emmotoka. Kubanga okumanya nali muvuzi mulungi ze nazigira mu maka 2. Ezempanvu zidduka ezo. Kati jjukira emmoloka eyo teyawula and bleche otobaye n'ey'omukono nti akuyigiriza kuyambeko. Byonna biri wansi and bleche eri wansi. Kati lumu twalina Namugera oyo ku makya. Mpereerwawo nangamba musange ku kkubo ng'afubutuseeyo eri ewuwe gye yali gye yasookera eri nga tannaba kujja wange makya. Nangamba jangu wano nenzijja ku muvule. Nangamba tuula ku steering. Nentuula. Kati edda bino bimagulu 10 nga bisomba amayinja mangi nnyo nga beera bidduka nnyo ku luguudo olwo. Kati omanyi ye mupapi apapanya apakonkana nnyo. Nangamba yingireko kyokka ngeri ekimotoka eri mu maaso kitupakinzemu ekirala kijja. Nangamba yingira nalaba emmotoka omusajja aleese ne ngamba nalinnya bulinnya break. Nangamba buli muntu n'agamba bane omukazi ng'awonye okufa. Kuba mbeera gitwala nga bwe yali aŋŋambye twali tugenda kkaliraawo. Era Gloria katono nnyo. Mu byonna byonna byewaakanyumye byonna.
sinnawulirako ngoga nti yayinayo omukyala wabula yabeeranga eri naye yalinga gwe nti yali yeekuumye paka ebbanga nze yaŋŋamba talina mukyala mu bulamu bwe naye ayinayo omwana kuba namulaba musanga n'ekyana kyali kya myaka 3 nga kitandise okusoma ku Happy Hours bali bakita Joan Nasaka nemugamba omwana ono wange naŋŋamba omwana ono mwana wange naye sister waffe yatuleka awaka we tubeera wa sister wange yatuleka awaka nono omwana abeerawo naye nemugamba tikakaza naŋŋamba nze siina mukazi paka ebbanga lyonna era tomulabyeko namukyala nabalaba naawe byayitawo myezi ng'esatu olwedde nga maze okujja ewange nagamba waliwo omukazi yali aneesibasibako akuddeko n'emabega omukakyala oyo yali musiraamu nti nemugamba kiki nagamba ndi mu lutalo omukazi yaŋŋamba mbeere naye nze saagala ate nze olwedde nafunye gwe omukazi amazeeko emirembe kati baŋŋamba kali akayumba tukagabane naye ketwatuzimbye nembaga naye nze sisobola muwa akayumba kakivubuka kali kenkugambyeko emabega ke baali bagase n'omusajja akapoloti nemugaa kati ogenda nagamba nze simanyi nakumanya emabega eri kati emabega nemugamba kati baagala sente mmeka baŋŋambye omukazi muwaka kadde kamu $2,000 nagamba naye nkole ntya nemugamba ekizibu kyo kinanga njagala kwawukana na mukazi oyo tuveewo kuba olwedde twayawukana naye abeewa banneesibako nnyo batandise n'okumpaabira mbagana naye singa nfuna akadde kamu $2,000 ko nze olinawo sente meka nanga nze ninawo $3,000 ko nze obuzaako mmeka buzaako $9,000 sitya katonda sitya ggwe naye akimanyi era bwakirowoozaamu aseka nagamba olina bye wankolera ebingi ennyo nenkwata $9,000 gyali 9 n'enjimuwa ayongereko awone stress nagamba bwe mpulira lino erinnya lye yakuyita omugaggawe kituufu wali mugaggawe kati ate oba yanswanga olwedde maze okuzimbira mama wange ennyumba yali $7,000,000 ebiseera ebyo kati namugera naŋŋamba okimanyi nti oyo omukazi abadde neyo nga mulwadde mbu baali bamujjanjaba mbu nga waliwo omukazi gwe bagamba mbu mukazi wange mweruyeru mumpimpi mbu yamuloga sebo twasonze newaffe ne tumuwa ssente ne bamujjanjaba nze mmwe mumanyize ebyo sibitegeera lindako olwo akuba ekifaananyi kyange ogenda otulamu nga yenze n'abalogo olwo bantandiseeko n'abalogo olwo atandise okuŋŋamba nti nno baŋŋambye oli ki oli mulogo nze naye nze nga sibitegeera mmwe mumanyi ebyammwe kati nze we namuwa ssente n'agenda n'amaliriza agazibuge kati ne mugaana ye olwo tuyingidde ennyuma ne mugaana ye kimanyi njagala okuzaala ndi serious kati tulira neetaaga mwana aŋŋamba gw'omanyi mugaana nze mmanyi tunoonye omwana waliwo n'obudde bw'okuyigga omwana anti nga tuvudde eri muzigo myaka 3 katuzze wano myaka 2 olina bwogee nti namugaa tunoonye omwana anti kakati ebiseera ebisinga ng'abeera mu kuyomba mu kunkuba ate bagamba bw'obeera nga oyagala okuzaala omutima gwo gulina okuba nga guli wamu kati tali ndi awo mugamba njagala kuzaala naŋŋamba gw'omanyi kati abantu nga naye wazaalayo biki okitegeera agamba waliwo simanyi mama fiina waliwo simanyi ono wahabo bwati ogenda ofuna oluzaalo nfuna eddagala nnyo enzaala omwana naye nze ne mbagamba akasooke mu badoctors kati ne ŋŋenda emulago ne bangamba talina mbuzi ate ye omukulu nze nga ŋŋumira ku mwana we oli gwe nasanga Joan nze nga mmanyi omusajja ali clear ng'omanya nti obuzibu bulabika buli ku nze nagenda obuulira bagamba ate alinayo ab'embuto wangi oba oli awo teyasuze waka ogenda ku makya ovuga mmotoka yo ogenda nze ng'azindekera kubanga ebiseera ebyo twali twakayingira ennyumba nampa aflight kitaala corona pal white stroke ojje naŋŋamba vuga eyo zonna enamba nga zikuli mu mutwe navuga emmotoka eri n'asooka agiteeka buno obwabe Masaka buno obwaka mu mipiira nga wannambira bamuga ayiseeko era naye nga kyalina omusajja oli ng'anunduula omusajja nga ne bwasanga busanzi musajja ku dduukawo ng'atandika olutalo kulwana ng'alina ebbuba naye ng'alina kye bayita ebbuba
ngaze emotoka yange tetulamu musajja naye nga ayinza okukkiriza ng'omugagga we bane namugiranga aline nga ninako ebbuba nga nkolako tight marking nzo nga newe ngenda mu kibuga okusubula malamu kubira nga newe mba ngenda wakasitanva mu wandege ya bwenti n'oba ogenda okusubula ate ebyamwe ebyewakala nkugambye malamu kubira nga kudduka ayinza okunnunda emino n'asooka nteekako awo ababodaboda waliwo omusajja bamuyita Mugisha ng'oyanondola buli dakiika emmotoka tugirabyeko eno Kawempe tugirabyeko eno wa naye ng'ekirungi bamukubiranga bamugamba nti ki yakuteekako ssebo n'abakuumi nze nga bodaboda nga nnyanga ze zintambulirako 3 bamupeeko ekyobugagga bwe okay abatulaba ku Lubalusewa TV tulina omukyala Gloria atubuuliramu embeera gye yayitamu abatulaba bayinza okwebuuza emboozi eno evaawa tusinziira ku kooti okuba nti yabaawudde omwami we naye olw'obutakkaanya obubadde bubeerawo so yemboozi gye twagala okuba nga tugiraba wano ku Lubalusewa TV era abali ku Facebook emboozi eno twagibateerayo okwo ne mugiraba kooti abaagalana be yayawula olw'embeera eziteebereka tuli mu kulaba mu situation mu kusoomoozebwa mukyala Gloria gwe yayitamu obadde tutegeeza nti yakuteekanko booda 4 nga zikugoberera sigata kuteekako ne zipaatulo obwenga mukungu era singa yali akisobola yandibadde akikola kakati omwami oyo teyakoma okwo okubeera mu maka nga tubeera tunoonyeza omwana n'asooka n'abula olwo lwaki toddukako wa Mama Fiina gwe bakulagiri nagenda omulundi ogwasooka yantwala naye wa Mama Fiina kumakya saa 12 ng'otuseebulenga nga tuseebulenga Mama Fiina tugendayo tangamba omukyala nangamba talina nnyo buzibu olina omukisa gwo Mama Fiina manyi ye wagenda kyasooka okugamba nga tolina obanga oyina omukisa naye nga gwe tewetagana ddagala lya mukisa gw'oyina genda onywa eddagala lino kyeza ye yakulabirawo ng'omukisa gwe nangamba obeere n'omwami wo naye we nagenda wa Mama Fiina nangamba ne mugabe Mama Fiina bye tujjeeyo nse simanyi namugera kye yalimu nagamba nzoba obudde sibulina nakulekawo n'abuuka n'agenda nakudojinga bino nga ogenze mu ddwaliro nti baŋŋambye lino eddagala ndimire nnaku bwe ziti tubeere nabiki batera okugaa nti bw'onywa eddagala obudde we buti kati omwami beera naye mu budde we buti ngagamba ndeka nga ye kambuwazanga yeyombya nze banayina bingi bye sijja bagamba kambabuulire singa nga yambuulira ebyo ekisenge ebimu sigenda byogera era sijja byogera ebyo kambyesigalize kambabuulireko bino ebyokunkuba byokuntulugunya ebyokunzijjako ssente zange kati awo omwami namugirira naŋŋambanga ssente nga zenkola mbeera muwa kati awo nga yajoyininga ne Pine kati mu kujoyininga Pine twagendayo naffe nane tambuza ebigere byaffe ne twambuka wali wa MCA ne tugenda naye nga n'abantu b'oku Pine abatya waliwo abaami abamu be nali manyi ne bambuza Gloria okimyeyo kikonze tuli wano tulina emmotoka ze tunoonya biki kati agendayo nga anoonya ne bagenda nga ayiga embeera najoyininga Pine kati n'atandikira ddala okuba nga n'emmotoka akola ki azitunda spare agaseeko ki emmotoka kati n'agenda nga abanka kati naye mu kugenda awo ne tutandika ne tugulayo ne taxi nangamba Gloria taxi zifunanye naye na taxi gyengula nalina bukuye ebiseera ebyo bwe yankubirira nga ngenze eriyo senga nga yali abaddeyo oyo senga nga ow'ensonga nga yali yawanga okuva mu lutalo nga taddanga naye nga tusala plan tukole ki tumukomyewo ku butaka nangamba no waliwo taxi simbi eri ku ejje naye we tugigula egenda kuba etuyambako koze ya sente mekana nga gwe mugagga we byonna ino bigamba koze koye milioni 6 ali musajja ye mugezi yalina nnyama oli talina kyatasuubula naye olba nga mutudde mu meeting muli mu mbaga asooka n'abasuubulamu awo zino ze mukuŋŋaanyiza biki n'agamba mbawamu bwe ziti ziri meka nze mumpe simanyi kirimu naye kantisuubule bwe ziti ze mukuŋŋaanyiza era baganze mbadde mu kashi bwe ziti zino muzimpe ye n'abaloba afunye oba tafunye aya naye ng'ebiseera ebisinga aba azifunyemu netwagula taxi netugiteeka ku Gayaza Road ng'eriko Daddy Glow
awo nga waliwo taxi oba zaali kontinda nga ziriko kaki oba something like kati nga tugamba naye ate tubeera ne taxi ngeezo agamba tukisobola tukola ki ne tufuna endala ne tuguleyo mwagala kukulayo Daddy Glow endala ne tugula Daddy Glow 2 kati nno ku Sunday abo abataxi batakola nga ye driver nze conductor nga nze kudduka nino omuvuka akana kendesewa akakola mwasoloza ngale kunsimbire waliwo omwami gwali mungi nnyo waliwo wetuvuka omwami bamuyita Ntambi avuga nnyo taxi awo ku Mpererwe omulala bamuyita yali Salongo omwami mutini nnyo ali hambo nnyo wakamuka John nga be badriver baffe nga nawe nabo nga batutya nga ffe tukeera 12 tugenda tusketi nze ne sketi nga ye conductor ne tukola sebo nga ffe weekend nga ffe twekolera nemwevugira ne tuvuga sebo abantu nga batandise otumanya batutegedde awo kati ne tugula n'eyokusatu banaki twagula eyokusatu omwami namugera n'agamba naye omanyi kye tuba tukola kati awo kusande nga mukola mutezi basatu musooka vuga kemu ne mudamu nga tuvugeemu ono ayina effujjo driver ayina effujjo nga gwe tujjako alina effujjo bano abakakamu nga bo nga tubaleka nga bavuga ennaku zaabwe kati awo ne tukola ki ne tugamba naye namugera n'aŋŋamba waliwo ddiiru y'ettaka awo era emulago ng'ovudde opposite era tota waliwo amayumba yabeeranga n'eddiiru ze yabeeranga n'eddiiru musajja mutetenkanya nnyo n'aŋŋamba waliwo batunda awo naye kyomanyi kye tuba tukola tutunda etakisi zino konze tewali buzibu ekibanga kyekikola kyekitufunira era awo mwe mutyo nga lwe mubeera ne tayimu ey'essanyu olugira ate nakubamu ku miggaawo nakuba namugera ayinza okubeera essaawa zino nga mukyankalamu saa 10 ng'ateredde ali mu mbeera ze ate nze mumanyi waliwo essaawa z'otamutambaala era mutegeera nnyo waliwo mutegedde nnyo ne bwakyuka bukyusi mba ntegeera kyalowooza namugera nze mumanyi nnyo kati ne tugamba ntandika waliwo omwami awo lwamu twalina omukolo mu kyalo ewaffe tabule tugenze mu lumbe wali olumbe lwa basenga wange tulwaliza lumaze bino kati abawala bazze ne babba baabwe bayitroducinzeyo namugera omukwano gwe takyogedde abagambye butasukka mwaka gujja tulina okujja mu lujja luno tukime omukyala Nabukeera Gloria ne muganda wange ono namugera John ekirooto kyo kiki kijja sajja yakawaŋŋamula ne ŋŋamba mukama oli mulungi nembeera nga nkimubanja ate yali atya nnyo senga wange oyo nembeera nga nkimubanja buli kiseera n'akikola ki n'akigula naye kati bwe tuzimba amayumba ago n'agamba naye tutandika okuzimba kati obaawo yagulawo zaali miliyoni 24 kati nga basigaddewo ssente kati n'akola ki n'azimba n'atandika okuzimbawo lentoozi kati bw'azimbawo lentoozi n'aŋŋamba naye Gloria sente nga tezigenda kummala njagala okwata ekyapa kiri tukitwale mu banka ate nga ndaba taxi mwazitunda taxi twazitunda chapter ya taxi twagivaamu temukyevuganamu nga tulina emmotoka zaffe ntono awo tutandise n'ogula zi TX kati ne mugamba naye naye omulimu gwa tegukyatambula bulungi konze oke tugenda tufune ssente omugana naye mu banka ki nangamba Standard Chartered yalina account anze already mu Stanbic olwo tuli myaka emeka olwo tuli mu 2010 awo n'omwana temuyina tetuyina tuli mu 20 songa mwazikwata mpolampola tugenda netukwata ekyapa nemusayiningira nafuna miliyoni ago ata namaliriza ennyumba nayongera mu business nemugamba naye nange mpaako ku ssente nyongereko mu dduuka lyange nagagwe ssente ebyo tebikola speed ssente ogenda kunyonondera ssente zange ogenda kwonona ssente zange emugamba nze omukazi akuteddeko omuko buli kimu nagamba indako yagagwe ebyo tebitambula tebikola speed ssente kyokka ate nga ebyowaka byonna gw'obigula gw'okola buli kimu gw'osasula abakozi naye nze bana esirabangayo omusajja atukira mukaweweevu nga nnamugira bulamu bw'essente
mwe mulaba bagagga kwewaana nti tuli bagagga biki naye sirabangayo musajja yayita mukaweweevu mu bulamu bw'ensi eno nga Namugera yali ku kitengejja ati era Namugera nga musajja mukwanyi naye nga gwakwanye n'ageza ne yeeraga nti Gloria mulabe ayinza n'okuttirawo atakkiriza mugagga wange naye lwakuba ekyamufulula wali emabega kasisita kangako ke namukwata nako ye ensonga eyo tewamuwaabira samuwaabira namuleka kati omwana ono ne mukwata ne muzze wa mama ne mugamba mama omwana ayagadde omwami wange bwati ne bwati naye muzizza sina kyengenda mukola omwana buki wuuyo anti nze nga ntya n'okuswala nti ate baba gundi ayagadde wakana bwe kati nti ayagadde ye omukulu ye teyaswala muwadde abayaye baswala walite yali muyaye era naso mutegeera nti kali muyaye nkitegeera kati lwaki yali taswalanga kati n'atandika okwekozangeeko okubeeteekesaako ssente okubeebeezaako kati gwe ng'akumma n'ekintu naye n'alabirira abafamire awo wonna ensonga z'omukisenge mwali mwazivaako simanyi nakumanya nga ndaba birabe ng'obeerawo oti nga ndaba nsonga ezo nga tezirekeka kituufu naye nga ye bw'awulira nga kimulumiriza ng'ajja abanga akulepinga obulepinzi wangi ate jjukira omukyalo okubeera obulungi okunyumirwa omukwano olina omuteekamu mu muudu nekitegeera naye kaakati mumaze okuyomba ddakiika 3 ate omuntu ajja nawe oba era owulira obusungu muli mu mutima gwo ng'owulira obusungu nga ye laavu ye kyokka nga mu bantu ayagala opuliteninga nti mwagalana nnyo okitegeera kyokka eno we mubeera ewaka aniranga kati olwagira omwami oyo bwe twawaayo ekyapa sente ne zeeyongera olwo ne tutandika ne meeting kati bwe twatandika meeting bannange abantu baatuwa ssente ez'embaga ne ŋŋamba naye Gloria nange kandye ku ssente zange ne nkwata nange ssente zange miliyoni nasooka nesooka tegekaali nti kati guno 7 ngenda nange gweteekamu ku mikolo milioni zange 7 milioni z'omusanvu ebiseera ebyo zijjukira bulungi 210 awo tumutandise ntandika nange okweteekateeka abantu ne basooka batuwa ssente payini netuwa ssente kavule netuwa ssente kati nga balinganga obanga wona owulira embaga obanga yabalalulala oba kitegeere abantu aba balinga abazolozolo nga baagala buli omu alabe Namugera agenda kubeera atya kitegeera Namugera agenda kuba atya abantu batuwa ssente Gloria waabwe ng'oli eyo Gloria waabwe zenga siya nga ngamba ngenda kwanjula kati abamu bali babita bya lunyoomonyomo naddala ewaffe wandigiya nga meeting tuzikaliraawo tukyazigulirwawo Corrigine tubeeraawo alindyawo muzeeyi bakidde awaze gwe bankwasizza agenda okuba omwogezi mukyala mirundi omukyala omutimbye ennyo oyo baŋŋamba mwanyina wa meya Elias Lukwago ne babankwasa abo ate nange nimu ati wange tulyoka tukola omukolo tulyoka tutegeka olwo guliwa Luweero bamunaanika mu kiteme wasenga wange wagenda okutabuka bannange guli gwali mukolo twanyumirwa era abantu banyumirira bagwogerako naye era kyeje ekintu ekyo kyansiba nnyo ne ngamba saagala kuswaza mukolo gwange saagala kuswaza waffe ngamba kannemereko twakola omukolo nangamba manyi tugenda na kukyusa emmotoka oyagala mmotoka ki omukolo gwamwe gwali gwaliko bayimbi okimanyi igozeraika yaggwayo yonangeze kuyimba ku mukolo gwa Gloria ate aluna kasita avaayo n'olyoka ofuluma station avaayo Sophie Nantongo banange bakayaga Chris Evans banange abayimbi baali ekyalo kyonna mugula ekyalo kyonna nekikwatirira bamunaanika naawo mabandi zityekisinga ze ziriko ebiseera ebyo zezookya ng'alabisa Gloria ng'okumba oti neyagala
oba oliawo ng'eddenzi lyo lizze tuba tulyawo nga bazze mukolo ne guvaayo bulungi nnyo nnyo. Abakyala muli babugumu awo ku mukolo n'emiggo ogyerabira? Nagyerabira mu butuufu nagyerabira tutandika. Lubalusewa TV, mazima ku mazima.